nkubiriza abalonzi bange mwenna ab'ekitundu kino Namasengere nga nze mutuuze wammwe Ssaalongo Kabibu Nsikonene nannyini bakyala mbasaba mwenna bataata bamaama bakojja abako n'emikwano mwenna mbasaba okunteekamu obwesigwa mu mpa akalulu akabwe ssentebe LC1 Namasengere. Kati y'abagambi waayita agenda teekamu bbowa ku kyalo kimu abatuuze bagamba nti egenda wali ng'agiteekawo baterayo eddwaliro abaterayo mobayiro mane obedde essomero weeriri kale ekyalo kibadde mabega naye twagala tukikole Ange nze Kabiite Aisha ndi mukyala wa Nsikonene agenda okuba chairman. Ndi musanyufu nnyo nga bba wange agenda kuba chairman ate tusaba buwanguzi tuyindayitamu. Okuva we najja wano eno ndoza kati kyenkana emyaka 5 tankubangako tanvumangako muntu mulamu. Newasanga omukadde mu kkubo amulekerayo kasukaali, newasanga omuvubuka mu kkubo amuweeza amafuta. Ate akoze ebintu bingi kunene ku kitundu. Abavubuka bawadde emirimu, abatonedde zibooda, akozewo stage. Musajja ate wa mizannyo nnyo, bugaali ebyo mipiira. Ate musajja ayimiridde kyemmanyi namwe mukimanyi era mumulaba. Ate ebyobufuzi bino kyemmanyi abisobola. Kuba osooka n'otunula ewaka tuliwo ng'otubaze ffenna tuwera 40. N'olaba engeri gy'atufuzeemu tukwatagana, eriyo kuyomba, buli kimu kiri kiriyatik. Atulaze omukwano, n'atulagako ebintu by'enjawulo, n'atuleetera tenti, atuwadde amatebe. Ng'ekyalo tetulina chairman talina yadde entebe gy'atuuzaako abantu obanga omukyalidde ewuwe. Waliwo abamwogerako mbu twagala chairman, mbu chairman teyasoma, chairman tamanyi kuwandiika. Ani yamulaba nti tamanyi kuwandiika? Munnange abantu boogera bubi. Nze nzuuno omuvubuka munnammwe yampa emirimu nkola, ndya kasente nsiba ndya kanyama yampa booda nkola. Nemba njagala genda oba busi yantuuka. Empagira Nsikonene olw'ensonga bintu bingi byakoze ng'omuntu. Olaba tali mu bukulembeze nti n'owomuddukira kiro wano waliwo omukyala yali afa emmotoka yagifulumya. N'agitwala naye omukyala ne tumutwala. Olwo n'omwami mulala baali bamujjanjabiddeyo naye nakijjo ng'ayisibbwa bubi. Nsikonene bamukubira essimu teyagamba nti munnange nganze omugagga neeraliikidde naye agiddeyo emmotoka ye. N'agivuga ku mafuta agage ge batamuwadde n'ennusu 10 n'atwala omukyala omwami omuddwa mu ddwaliro. So kati ebyo ebintu ebimu bye twagala mu bakulembeze balamu abadde ayogera bano ebintu ne mutunuulira bwe nti neesiriikirira ne analyzing balamu ebintu byali mu kukola ng'ali mu kwenforcinga abantu abali mu buyinza abatasobodde kukola ebibaweerebbwa. Naye tuba tulina omuntu nga talina mu buyinza ng'ate asobola kuyamba abantu. Awo ngamba Nsikonene jju. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.
Masengere reka bimusikore na nyibachara abasaba akaruka ari mu munana yamusengere kasore cyawe na Masengere yakitewara na Masengere bari kwazi ba maso na Masengere yaye yari mabuka bagani abandi na Masengere yamusengere ko cyafaye na kuna ngesi na Masengere akandi ko kumanya kuri na Masengere reka bimusikore na nyibachara Alina ruimaro Salomo wakabiri arwede mtichwana ika rukuba musokana twana ndapata tukana abana batamugura wansi tamukucyangaranya abantu bana Masengere bonna enako z'omwezi 28 kulonda omusajja omu yekatuusikonere nanyini bakyala yasobola bwe twasemberayo okujja eno mu mwaka gwa 2023 awo bwe twali ku mbaga eyaliko abakyala 7 be bawasa omulundi gumu. Rashida namba Sharifa birungi namba 2 amanya gange nze Mukuuma Nakazi Aisha ndi namba 3 Kabezi Zainabu namba 4 Nakachwa Mariam namba 5 I'm still the one, the wife Bilonzi Aisha ngandi namba 6 Nzana Kibuka Farida namba 7 Sengere nsiko nene nyongera okumujjukiza mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 10 twajja ne tukulaga embaga eyali ey'ekikunga abamu gye mutalabangako nga awasa abakyala 7 olunaku lumu. Nze Saalongo Kabibu Sezigu nanyini bakyala Sikonene ekimpaliriza omukolo guno gutambuza bwentyo ng'era omuntu wabeera n'omukyala we nawe wenyini ng'olina omukyala omu otwala obuvunaanyizibwa okumwanjula ewaabwe ne bakumanya nawe n'omanyi ewaabwe kyekimpaliriza era ndowooza mu kutwaliza awamu olabye ng'eno buli muntu akoleddwa embaga eyiye kubanga buli muntu mwanjudde lulwe nendyoka ngatta nga bwe nagatta amaka gange nenkola omukolo gumu nengutuuza mu maka gange. Kakati ge maka ge tulimu wano twalekawo nsiko n'emmotoka zaffe tezisobola paakingawo. Oluvannyuma lw'ekiseera tusanzeewo ssomero, tusanzeewo enkulaakulana ng'abatuuze bagamba nti abaana baabwe basomera muri nene essomero lyeyatandika. Abatuuze era bakunnyonnyodde ne bakugamba nti no enguudo mu nkola ya bulungi bwansi ate nga tannayita batuuze balala kumwegattako enguudo azirimye. Obutebe abatuuze bwe babadde batuulamu edda bwe twali tukula baabuyitanga munno mu kabi naye ate era bwe tukuza ate waliwo n'ekigambo ekya munno mu ssanyu. Buno obutebe bwa munno mu kabi ne munno mu ssanyu bumu kwe bagamba nti Sikonene bwe yabagulira bwe babeera n'ebizibu n'essanyu. Waliwo tenti ze bagamba nti naazibakolera. Kakati ffe ebyaffe byakukutuusaako eyo n'ogamba osobola okubeera nga tosobola kulonda nsiko nnene naye ng'ate osobola omuteeramu essaala okusinziira
ku bigambo by'abatuuze. Ebyo ebigambo si byaffe wabula bye by'abatuuze ba wano. Kansemberere Naalongo tule wanendo wane. Naalongo kyaiso. Abantu bonna Ssaalongo bamulaba n'eggwe yasooka okumulaba. Abalala tebannaba kumulaba. Olowooza Ssaalongo ki kyalina ekyenjawulo ekyokulembeza ekyasobola okwongera mu kitundu kino eky'Namasengere? Kyasobola kubeera obuvunaanyizibwa buli era abisobola. Olaba abatuuze kye beeramu kye baagala gekikola ki agekibawa kubeera abisobola. Ekisooka amasepiki ng'ekyalekera ekigaana naye ye nga ye agalina amasepiki nga wenaga nti mulina omukabi w'ekyalo mukuŋŋaanya mbu simanyi gundi yalina amasepiki ffe tugatoola mu nju, amasiwa ne tugatoola mu nju, ebikopo tubitoola mu nju, naye tenti mu nju n'obutebe mu nju. Kati yabagambye waayitamu bagenda basibira n'ebbowa agenda teekamu bbowa ku kyalo kimu. Abatuuze bagamba nti egenda wali ng'agiteekawo, egenda wali ng'agiteekawo. Ne babaterayo eddwaliro, abaterayo mobile money, babadde essomero weeriri. Kale ekyalo kibadde mabega naye twagala tukikole Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya eryange Zekabiite Aisha. Ndi mukyala wa Nsiko Nnene agenda okuba chairman. Ndi musanyufu nnyo nga bba wange agenda kuba chairman ate tusaba buwanguzi tuyinda yitamu. Yange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaludde eyo Mukama mulungi. Erinnya eryange nditibwa Birungi Aisha Habibu. I'm still the one, baby wife Birungi Aisha. Nga ndi namba 6. Mukyala wa Ssaalongo Nsiko Nnene agenda obeera chairman. Tenkana era yafuuse dda kuba obuwagizi bw'alina busookera mu nju. Ekyamazima chairman waffe ono abadde kadde afuga bubi nnyo abantu. Ng'ebisinga byonna ebya chairman abantu babikwasa bba waffe ono Nsiko Nnene. Nga bagamba oli chairman talina mmizi, chairman abayisaamu amaaso, ogenda n'ogulayo kapoloti ne yeeraga nnyo ng'atayagala kukolera na bbaluwa. Naso agamba eddako ewaka okalinde. Bw'atyo chairman adde wa bulumi ge mazima. Era kale ebbanga era ttonokaawo. Abantu bajja wano kugundi ne bakonkona. Ate egeeti yaffe si buli omu nabeera ne geeti aba tagenda kuyamba muntu. Feno geeti yaffe ebeera nzigule essaawa yonna. Era abantu abo bajja ekiro bakonkona ne babagulirawo. Bagulirawo nga baleese ensonga yaabwe tebagenda baba chairman. Ndowooza nawe kyokiraba naye nga baffe tannaba nakugwamu kirowoozo kya kufuuka chairman. Ne bajja ne bamukonkona n'abagulira n'abayingiza n'abaaniriza. Ne batandika omugamba ensonga zaabwe zibaluma. Baffe n'aziwuliriza bulungi nnyo. Era n'abawaayo ku ebyo ebimu ebyali bibaleese n'abawaayo ku obusobozi bwe yabawa. Awo ne bikoma awo. Ate baffe musajja mulungi. Okuva we najja wano eno ndoza kati kyenkana emyaka 5. Tankubangako, tanvumangako, muntu mulamu. Ne wasanga omukadde mu kkubo amulekerayo ka ssukaali. Ne wasanga omuvubuka mu kkubo amuweeza amafuta. Ate akoze ebintu bingi kunene ku kitundu. Abavubuka abawadde emirimu, abatonedde zibooda, akozewo stage. Musajja ate wa mizannyo nnyo, bugaali ebyo, mipiira. Ate musajja ayimiridde kyemmanyi nabwe mukimanyi era mumulaba. Mazima ate ebyobufuzi bino kyemmanyi abisobola. Kuba osooka n'otunula ewaka tuliwo ng'otubaze ffenna tuwera 40. N'olaba engeri gy'atufuzeemu tukwatagana, eriyo kuyomba, buli kimu kiri kiriyatiiki. Ekyamazima atufuze bulungi. Wanene wakati waliwo olutalo naye osanga amaka galimu abantu just 5. Naye ng'oluyombo teruvaawo, beekuvaawo, omusajja ayomba, omukazi ayomba, weebityo obutakwatagana. Naye waneno tukwatagana bulungi. Kakati batuuze bannange ab'oku Namasengere, nfukamidde era neegayiridde mu mutima omuwombeefu. Nsaba mutuweere akalulu bba waffe. Agenda tufuga bulungi, temulina kye mugenda nnyula. Byonna bye mwamusaba mumanyi alina obusobozi, byonna agenda bitukolera.
obubiina bw'abakyala okubateerawo emirimu era nabamu mulina emirimu ng'era yagibawa naye nga tanaafuuka bwa chairman. Kati omunaamuwa ekifo ky'aba chairman agenda tukolera n'ebisinga ku ebyo. Tubeegayiridde mu mutima mulungi akalulu mukatuwe ale ndi musanyufu nnyo ndi musanyufu abe Namasengere batwagala nnyo era bajja tuwa akalulu kaneeno. Amanya nze Ssalongo Kabibu nsiko nnene nannyini bakyala okuva ku mutala Namasengere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bantu ba Katonda Mukama mulungi. Nzize okuvaayo ku kitundu kino Namasengere okwesimbawo ku kifo kya Ssentebe LC1. Ng'era nzize ng'ekindeese nzize kusobola kulabikanga nange nzibulula ku kitundu kyaffe kubanga ndaba kiri bubi nnyo emabega. Ebintu nga bino bye bikinyigiriza okusinga nze nga byendabako. Ekitundu ng'ekitundu tekirina LC office y'ensonga enkulu, office teriiwo oba onyonya ssentebe olina kumusanga mu maka ge naye ng'ate akakiiko kaba kalina okuba nga kalina office yaako. Akakiiko ng'akakiiko tekuli wadde esseppiki ey'omuntu nti oba alina omukolo gwe gw'ayagala okulabika ng'akola abike ng'agenda wali afune esseppiki nga 2-3 ayongerezeeko endala omukolo guveeyo. Kitundu ng'ekitundu tekiriko wadde ttenti, kikyali mabega. Kebe sowaani wadde nti oba tutandikiddeko ku sowaani 200 tekuli wadde ekikopo. Ebintu bingi ebiri ku kitundu kino ebikinyigiriza. Amazzi gali ngendo ddala nzize okusobola okulabika nti nja kusaka emikwano bowa oba zinnayikonto zisobola okulabika nga zituka ku kitundu kino. Ekitundu kino nzize okusobola okulabika nga nzize nvuddeyo tulabike nga tuteekako enkulaakulana. Kugeza ng'essomero lyonna liteekawo era njagala abantu baffe bonna abatuuze baffe n'ebitundu eby'enjawulo basobole okulabika nga baleeta abaana okusobola okulabika nti enjigiriza ebeerawo. Era n'envaayo okusobola okulabika nti ekitundu kyaffe kino kinyigirizibwa okuviira ddala ku ssentebe aliko omukadde tunyigirizibwa kuba ebibanja by'abantu tabikoze bulungi era abantu bakaaba nnyo n'okusobola okulabika ffe ng'abatuuze yali ayagaddeko okulabika nti yeegwanyiza ne baddiira abamu okusobola okulabika nga batutunda nga bayita mu lusozi olwo nga bawaayiriza Obwakabaka nti bwe bukkiriza butunde tugenda okunyonyereza nga Obwakabaka tebulina kye bukimanyiiko wabula ye ssentebe ne baddiira abamu ne beegwanyiza okulabika nga baagala okutunda ekitundu. Nange ne bantuukirira emirundi egiwera nti senga olabika nga okkiriza kino oba oyiseewo tukuwa obukadde bw'ensimbi gwe ssente z'onooba otusabye bantutte mu ofiisi nnyingi ez'enjawulo nesobola okulabika nga mbagamba nti mumale oyita abatuuze bonna mubasasule. Ne banaaba bakkiriza bonna ne baggwaayo nze ow'oluvannyuma nze nja okusembayo. Ate ye n'alaba nga ekyo kyenkoze kibi nnyo n'alaga nti tolinaako wadde ekifo, toli mu gavumenti, toli mu kinzi nga ssentebe nkugambye kulabike ng'oli akasente naye ndaba nga ebintu ebyo binyigiriza ekitundu nsobola okulabika nga nvaayo nkwasaganyize wamu n'abatuuze baffe okulabika nga ekitundu kigenda mu maaso. Ate ebyobulamu ebyobulamu era byebyo ebisinze okulabika nga binjijjayo nti senga tumala okufuna ofiisi yaffe weegenda tusobole okulabika nga tuveerawo okututeekawoko ka kiriniki kaffe ak'omuntu wa wansi w'atandikira okusobola okulabika nti afunako ku treatment esooka ekiba kyetaagisizza atalabike ng'agenda mu ddene naye ng'eno wansi afunye. Naye eddwaliro ng'eddwaliro ekitundu kyaffe kino kyonna ekyalo kyaffe tekuli wadde ka kiriniki n'akamu, tekuli wadde n'eddwaliro n'erimu. Tulina kulitambulira lugendo ddala era omuntu ng'ali bubi omuvugira okumutwala mu ka kiriniki biba birungi ate ng'era n'ebyentambula nabyo si birungi okusinziira ku kitundu kyaffe kino. Ebyentambula newankubadde nga gavumenti ebeera temunnaba kwekolamu bulungi bwansi tetunnaba kwekolamu bulungi bwansi olw'ensonga nti chairman waffe takiwa budde wabula atujuliza nti mulinde gavumenti ejja kulabika ng'ekola kino, mulinde gavumenti ejja kulabika ng'ekola kino, naye ng'ate naffe abantu ng'abantu abatuuze tuyinza okulabika nga tukwasaganya okulabika ng'ensonga ezo tuzigonzaamu naye obuzibu buli ku ssentebe waffe aliko. Abantu bangi basuubiza nebatatuukiriza. Asuubiza okatuukiriza bwakuula, osuubiza essomero, osuubiza eddwaliro, ebintu bino ogenda kubituukiriza otya nga ggwe Ssaalongo? Abantu bangi basuubiriza ne batatuukiriza oluusi oli ayinza okujja ne yeeyama
ng'obusobozi talina naye ng'ekiruubirirwa kye kya Ntebe naye nze obusobozi bwange nina ekiruubirirwa kyange kyakulabika nga tukulaakulanya kitundu kyaffe era essomero lyo weeriri kulekanga bino bowa olo tenti ezo zonna zeeyama nja kuzigula singa mba nfunye obwa ssentebe tukwasaganyize wamu batuuze baffe babeeko bwe batandikira. Ssentebe beekobaana okugeza nti omuzadde omu ayinza okuzaala mu bakyala ab'enjawulo 2 3 omuzadde oyo n'agenda ava mu bulamu bw'ensi kati abaana abo ne beenyigira ab'essayidi emu ne beenyiga ewa ssentebe ne banyigiriza bano abaana abaki abalala abamu ne bannamwandu bakwatiddwako kuba nze bantuukiriddeko be bangi bannamwandu abakwatibwa ne babasiba ne mu maki ne mu makomera naye nga beekobaana kuva wa ssentebe nti mu abanyigiriza bannammwe naye ng'ate ye yasaze obubi ensonga. Nkubiriza abalonzi bange mwenna ab'ekitundu kino Namasengere nga nze mutuuze wammwe Ssaalongo Kabibu Nsiko Nnene nannyini bakyala mbasaba mwenna bataata bamaama bakojja abako n'emikwano mwenna mbasaba okunteekamu obwesigwa mu mpa akalulu akabwe ssentebe LC1 Namasengere. Obuvumu obw'okuwangula akalulu obujjawo? Obuvumu obw'okuwangula akalulu era obuvumu obwo mbulina nnyo olw'ensonga nti abatuuze ng'abatuuze balinamu obwesigwa. Kiri ku kibiina kikala ndaba ng'eza DP ni independent ni independent sirina kibiina kyonna. Kibiina lwaki walonze ssaawa? Nanti ebintu biba birina okutambulira ku ssaawa. Hajja akalulu abantu abamu bakatandikira waka. Okulaba olina abakyala basukka mu bakyala 8. Waliwo omuntu abeera n'omukyala omu n'asimba wano eno layini mukyala we n'asimba yamulaga akalulu nga tonnaba kugenda bweru wasooka kukuba njiri waka. Akalulu nga sinaba kugenda bweru wabula era ng'abatuuze be bajja ne bansaba kulabika nga mbaayo nga ssentebe waabwe mbakulembere n'ekigayagayamu n'abakyala ne basooka bagamba nti wandikikoze eki wandikirese naye kati nagendanga okuvaawo ngenda okudda nga baleesewo jangu munange otugonjole ku nsonga eno jangu paka abakyala bwe bangamba nti owange wandikiriza ebigambo by'abamuzeeyi n'ovaayo olabika nga obakolera ekyo kyebakola ki kyebaagala nange nno kwe kuvaayo okusobola okulabika nga neegwanyiza entebe yawe ssentebe. Waliwo akalala katalekeka nsaba busabi buwagizi bw'abatuuze bange kunjira akalulu ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Tusanze bano nga tuli mu kampeyini za Haji Abibu. Lwaki olowooza Abibu ye yandibadde kandidate omutuufu okubeera nga akulembera ekitundu kino? Alimu ebirungi bingi. Ensonga lwaki tuzze wano eno okubeera nga tukola kituwuliriza ebigambo bye. Oyogera ku birungi ki ky'otegeeza? Ebirungi kale ku bintu byakoleddeko ekitundu ebimu ku byo bye tulabyeko asaanidde okubeera nga ki aweebwa obukulu bw'ayagala. Bintu ki eby'enjawulo bye tusobola okusimbako esiba tugamba owaayi wayajja mu kitundu bwebiti ne bwebiti? Tukoleddewo essomero, abaana baffe basomera wano, oluguudo alulimye, eddala luno olujja bweru paka wano alulimye, n'abantu abayamba abasiima basiima. Olowooza lwaki Abibu yandibadde omuntu omutuufu okulonda ku bassentebe b'ekyalo kino? Lwaki yalibadde omuntu omutuufu? Ayamba abanaku, abazimbira essomero, talina sente, talinga abagagga abalala abeeraga. Buli omu amuwa ekitiibwa kye nga bw'ali. Bwe tuba nga twogera ku kuyamba ki ky'otegeeza? Katugeze abaana abatalina baasebezi. Tasobola alaba mwana wa muntu asoma n'akamuyasa. Oba amumanyi batamumanyi n'abakadde bennyini abayamba. N'ekyalo kyennyini.
Siya baliko nnyama. Njagala kwogerako ko naawe. Tukusanze tugenda mu kampeyini za Mwami Habibu. Olowooza lwaki Mwami Habibu yandibadde ssentebe omutuufu yandibadde addako ku kitundu kino? Ssentebe omutuufu kati ng'omwami muntu w'abantu n'ekirala ayina obuvunaanyizibwa bw'obanga obadde oyina ekizibu ng'ekyo asobola okukuyamba ng'ate takugambye nti oba leetayo ssente bwe ziti oba kwegamba ye buli muntu amuyamba mu buli mbeera gy'ajjiddemu. Teyanziza mpozi erinnya ani maama? Webale nnyo omuzira nnyonyi. Ye baliko maama. Tukusanze wano eno nga tugenda mu kakuyege wa Mwami Habibu. Kitegeeza omuwagizi we. Era kyekyandeesera okuba tuweddemu amaanyi nti entambula mwasalawo okumunoonyeza kalulu mwankadde ye kubanga mutumumanyi nti mutuuze wa kukyala amazeeko ebbanga naye bano ababaddeko bano tebanyi badde kye bakola naye omusajja atuusaana tuli mu ddolo agala tuleetera amasannyalaze enkulaakulana otuwa essente abakyala tuwekole ki kakyo kigenza okugamba nti ngo tumulonde abakyala okutwola ssente okusookera nga tukola ki ebikolwa embeera yeeyo ate muntu mulamu olaba nti mugagga takuyitako nga takubuuzizza takuyitako ye muntu omulamu omuntu mulamu ennyo nga bano abasajja nga boolaba abagagga abeeyise obubikola kutya naye bwebanga mutumanya abantu aba asiga emmotoka n'avaamu n'asooka n'abagala ki ekiriwo kiki nebanga omuntu mulwadde nga tamumanyi amuvuga n'amutwala mu ddwaliro mumusiŋŋaanayo ababuzabuza naye agenderako n'amutuusa kati ffe tutawooyo tulawaani yongera okukunga abantu b'ennamasengere bonna nze badde ngamba n'okugamba ne bano abeesimbye bali badde beegatta bwegasi kuffe wano ekigambo nekiwona ebukooni amagye baliko maama tuli ku nsonga ya Mwami Habibu bwe tulaba nga tuli mu kampeyini zino nga tulabamu emyaka gyammwe kubanga emyaka gyeyo twandibadde nga tulaba bavubuka bamutambulirako kati emyaka gyammwe lwaki givuddeyo ate mwandibadde muwagira bakadde bannammwe munange omwami ono bwekyatuukako nze mulabyemu ekyomugaso teyeewuliridde ku bantu n'omulundi n'ogumu asembeka ate ayagaliza muntu mulamu teyeewuliridde ku bantu n'omulundi n'ogumu era ensonga lwaki twagala atukulembere ekkubo ffe tubadde tuli bubi nnyo ku kyalo kuno naye ekkubo eriva ewe lyonna lyalongooka dda kati naye wange eyo nze gyoli ndi mu koota eyo wansi nese we yaleeseyo obuvunanyizibwa era n'atereezaawo atereeza kyemmanyi ajja kweyongera tumwagalira ddala era mukama amufuggyeko eddusu abatataba kumanya birungi bye oba batamuwagira bubaka ki bw'olina gye mbakubiriza bukubiriza neŋŋamba chairman abaddeko akoze emyaka kumpi 4 era ye muli Museveni yenni aveeko naye tufune omulala ye baliko maama lwaki olowooza Mwami Habibu ye yandibadde omukulembeze wa LC1 omutuufu bensanzeeko nga balina obuyinza ate ono yabasinza akola gali ebyabalema yabikola naye nze ndaba yasobola kugenda mu kintu ekyo yakisobola kuba ate nti kaziina kati bano bebatusuubiza bwe bagenda bikola ng'ati biriwo kati bwe banaaba abamaze okuyita tebajja bikola
kuba tuwono gutulaba kyaye alina kiriwo kitulaba ngatanajja namukulembeze kati baba abugenzeemu nolowooza ekintu kijja kigenda mu maaso kuba nze nasooka kumulabira ku kkubo wali ate nga talina kifu kyalimu muno mu mukulembeze kati ogwanaaba mukulembeze kijja kweyongera mu maaso. Lwaki olowooza omuvubuka ono eyajja ku kitundu yandibadde chairman omutuufu addako? Wenyawula bwe kuba kulonda kuba na buntu bulamu bw'otoba na buntu bulamu si kulonda oba n'obuntu bulamu awo nzija nakulema obuntu bulamu bw'olabye muono bungi kunga abantu b'emyaka gyo banabo bajje babeegatteko okulaba nga musobola okuleeta omuntu ow'enkulaakulana mu kitundu era nga twagalira ddala bakowoole mwenna mbayita bannange ab'ennamasengere emijje tulonde era oyo atuli mu mutima era gwe tuba tulondera ddala nsiko nnene. Kitundu bakakimalako bbanga ki? Oli muzaale wa kuno, lwaki omwana omuzaale owa kuno osazeewo okuwagira nsiko nnene oba oliawo eyajja obuzi ku kitundu n'asingako nga waliwo enkulaakulana zaleese? Enkulaakulana zatuleetedde yatuzira yatuwadde essomero abaana basoma bulungi. Gwe totidde bantu be bakuzaala nabo ku kitundu? Mutima gwange gusala okulonda twagala kutukungira ku bantu eyo abakyasigadde abatannabalaba. Abantu b'ennamasengere tubakunga naye basiga chairman waffe Enziro kati waliwo abamwogerako mbu twagala chairman teyasoma chairman tamanyi kuwandiika. Ani yamulaba nti tamanyi kuwandiika? Munnange abantu boogera bubi naye batuleke omuntu okola kyoyagala. Kakati batugamba mbu yegatta n'omubbi Kaweesa mbu baagala kutandika kubba ttaka. Kati ebyo tugenda kukikola tutya? Chairman ono tumwagala nnyo naye abantu ekibatiisa mbu yegatta n'omubbi w'ettaka. Mwe bennyini nammwe kati mulaba ekituufu kubanga era abataka babadde babanga ssente tezaali mmundu zaalinga bidomolera ngoma na malebe. N'olwekyo nze abaana b'ekitongakanyukidde owulya ani nali ogolowooza nti nzibwa entyo nga gweki bakuba kiiwa bali ababagamba waliwo mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu eno yennyini ono Kamali Lawrence nazaalibwa nkaaga mu 8 kikino nze sirina buzibu kikyo n'erujema yantwala olwaleewo eŋŋamba nti nsiko nenajje atwale wano mba sirinako kyenesiseemu n'olwekyo bali abaana mbaniriza kubanga yakozesanga amalebe eŋŋoma n'ebidomolera nga bwe badduka Kamali n'olwekyo nze Kamali Lawrence seetaaga kumbuuza kirala n'olwekyo nsiko nene mugambye ajja nkulembere nga yansaba abatuuze bannange ab'ennamasengere bajje kubanga olwaleero nvunda olwaleero sirinako kye neetaaga kigamba nti oba kino oba kiri erinnya ggwana nsiko nene ebigambo bino mbibagamba abantu bano mbebaza okuva waggulu. Lwaki ow'emyaka gino osalawo n'ogamba Ssaalongo nsiko nnene yalina okubeera chairman? Tetulonda kitiibwa. Tetulonda kitiibwa. Ate tulonda bugagga. Tulonda busobozi. Kubanga n'omwavu ayinza okukulembera ng'alina obusobozi.
Omusajja oli Kaggambi nze lutalo lwansanga Luweero. Oli Luweero gwalinga eri Mekka ya Uganda. Abe Luweero mufunye nnyo mu kintu kino naye kati tuli wano wansi wajjanga bajjiranga mbiwala ebiyulifu obufuga ebiwala ebiki ebiyulifu kyalisibe batufuga kulonda busobozi si bugagga si kitiibwa. Abantu bagambe nti nno mu bantu bonna abesimbye wani gwolabyemu obusobozi anti kwegamba omuntu eddoboozi lye erikuwa obusobozi enjogera ye yekuwa obuki nkugira ekyokulabirako. Toyinza kugamba abantu nti nja kuleeta amasannyalaze olina ebikondo ebibyo nja kuperereza abaleeta amaki amasannyalaze nja kuleeta nayikondo olina ekyuma ekikyo nja kugenda eri abo bekikwatako basabire amaki amasannyalaze oyinza ogasabira baganda naye ate waliwo agasabidde emyaka waliwo agasabidde emyaka kale nedda bw'ogamba bw'otyo tebajja kuddayo asaba masannyalaze mu mwaka gwa 8 bagagowe 2000 ng'owe8 akyali simutega tulize bisaba nebikola gwoga nti nja kuleeta tulabe onayambadde akasaati aka nsikonene ng'onyumye mu kasaati nyumye olw'ensonga navaayo nesoolayo mpagire enteekateeka z'omukulu ono. Ekyalo ng'ekyalo kino Namasengere yali tekimanyikiddwa nnyo ng'era ne poloti zeno za layisi okuva omusajja we yasenga ku kyalo kino Namasengere wa bbeeyi. Omusajja yajja tulaga omukwano kubanga ye musajja kyemmanyi nga tugenzeko mu byemizannyo omusajja akyasinza otegeka emizannyo. Yategekanga obugaali naye nga nambe mwamu wante emipiira nga weewaawo bavaawo naki n'ekirabo eky'amaanyi era nga ttiimu ye ng'ab'ewaka ebiseera ebimu baafunanga obudde ne batema amakubo g'e Namasengere nga si ssentebe nga batema buki ne famire ye. Naye embeera awo ne neebuuzaamu nti ate waabeera chairman kinaaba kitya kubanga ffe ku Namasengere kuno niwe tufunako mukolo tenti oba obutebe busookerwako tubukimawa wa mukulu nsiko nnene naye nga chairman ye ng'aliko tabikola ki tabiriiko. Kaakati olw'ensonga lwaki sobola obbeera awo ne ŋŋamba omusajja ayinza obbaako kyatugattako nekyayinza otwongerako nga nze era nsaba batuuze bannange aba Namasengere nga 28 olunaku lugenda bba Lwakubiri tujje mu bungi tweyiwe ku layini ya Ssaalongo nsiko nnene. Erinnya mpozi gwana? Erinnya nze Ssentamwende. Yes. Tubuuza n'omugamba ssebo gye baleko mpozi bakuyitaani? Abdallah Sewanywa. Abdallah Sewanywa abeera yeddira ki? Onyinyange ssebo. Omuli muzira nnyange muzzukulu wa Kyeyu n'emirembe. Lwaki tukusanze oli ku layini ya nsiko nnene mu kampeyini? Lwaki olowooza osazeewo ng'ogwo omuvubuka okola nsiko nnene kw'otava? Ati ensonga lwaki nsiko nnene alina ebintu byakoze tulabako omuvubuka n'omukadde bingi nnyo omuli okulima amakubo agalima si ssentebe nga si ssentebe atwabeera ssentebe agula tenti abuze obutebe amasekiki ate era alina abantu basembeeza nga n'obubeera nti lwakukyalo tolina wakusulasobola okusuzaako bintu bingi byakoledde ekyalo Namasengere kati olwana baafuze tusuubira ebirungi oba ebibala. Ate bawulire basenyiga kwongera okukunga abavubuka ongera okukunga abantu bonna sijja kunga abavubuka bokka kuba si ffe tulonda naye kunga abantu bonna bajje balonda Ssaalongo nsiko nnene nannyini basha mu bungi era ine ekole ne kkoona abalala basigazeewo ki?
abo nabona wakati kino kinalabye ne chairman abaddeko yalaze tuyawanise alina kugegase naye kiraga nti yakidde kati bona bagate rumu waje batugate yongero bayita abali kuludde nabona bayita amasengere yo n'abakode ejja kwakalu sanga ino bisobozi byakoze bingi yogerera obutebe bubo amasepiki gyegayite nti gyezi ebyo musajja ono muzira nnyonyi tebijja kakati kansembere nanti mbadde mmanyi gwala fani erinnya mpozi afani byakulya ssente nga wookirabyawo nze mpagira nsiko nnene olw'ensonga bintu bingi byakoze ng'omuntu olaba tali mu bukulembeze nti n'owomuddukira kiro wano waliwo omukyala ali afa emmotoka yagifulumya n'agitwala naye omukyala netumutwala olwo n'omwami mulala baali bamujjanjabiddeyo neera kijjo ng'ayisibbwa bubi nsiko nnene bamukubira essimu teyagamba nti munnange nganze omugagga neeraliikidde naye agiddeyo emmotoka ye n'agivuga ku mafuta agage ge batamuwadde n'ennusu 10 n'atwala omukyalo omwami omuddwa mu ddwaliro so kati ebyo ebintu ebimu bye twagala mu bakulembeze balamu abadde ayogera bano ebintu ne mutunuulira bwenti n'esiriikirira ne analyzing balamu ebintu byali mu kukola ng'ali mu kwenforcinga abantu abali mu buyinza abatasobodde kukola ebibaweerebbwa naye tuba tulina omuntu nga talina mu buyinza ng'ate asobola kuyamba abantu awo ngamba siko nene jju kunga ono abadde atugamba nti no n'abalala abeesimbyewo eri mwagala ate nabo kubakunga bagire ddala kubanga obabuuza emyaka 4 oba 2 gye bamaze ku bukulembeze ki kye bakoze nga n'obutebe obwo nsiko nnene bwaguze bo tebabuyina ate be babusaba n'ettente ejjibwayo ng'eraga nti nsiko nnene kati kyetu batubayita ntubagamba batwegatteko tutambuze omuntu nsiko nnene jju amanya gange Ramta Abdulaziz okuviira wano Mutale n'Amasengere nvuddeyo okuwagira chairman wange ono omupya ku bintu bino wamanga tetulina office nga n'Amasengere tetulinaako yadde kasowaani nga n'Amasengere tetulinaako yadde sepiki tetulinaako kibiina ky'abakyala nga n'Amasengere naye netuvaayo netujjayo omusajja oyo agenda otujjayo nga n'Amasengere atukolere ebintu ebyo eba olaba ntaddeyo omubiri gwange guno bagire omusajja oyo ayitemu ate yamaze dde okuyitamu ni mugumu nnyo omusajja oyo fo twajja ne tumugamba osobola otubeererawo nga ggwe omuntu kuba olina byotuwaddeko nga wano okusinga ssentebe abaddeko atulaze omukwano n'atulagako ebintu by'enjawulo n'atuleetera tenti atuwadde amatebe ng'ekyalo tetulina chairman talina yadde entebe gyatuuzaakuuko abantu obanga omukyalidde ewuwe eba olaba bamusaba ajja abeere ssentebe nze nganze omutuuze w'Ennamasengere nasazeewo akalulu kange nkawe muzeeyi waffe ono Ssaalongo Nsiko Nnene Habib atubeereddewo nnyo nga ffe bannakyalo awadde abavubuka emirimu atulimidde ku nguudo naye nga weewunye na si chairman naye kati wanaatuula ku ntebe musuubira ajja va ate atutuusaawa olaba akoze ekyo nga tali ku ntebe nze nzuuno omuvubuka munnammwe yampa emirimu nkola ndya kasente nsiba ndya kanyama yampa boda nkola naye mba njagala gendawo oba busi yantuuka teka mbuteesi mafuta piki yabwerere si bbanja musajja oyo ambeereddewo nnyo era nga nange nasazeewo okumuddizaako ku kwe nnina mu mutima kuno nasazeewo muddizeeko akatono nga ngenda muwa akalulu kange ku kyalo kuno tusanzeeko ebizibu bingi kono chairman abaddeko tetulina nzizi enzizi ezandibaddeko ng'enzizi luli lumu naye na lubi wantu wabi waserera wabinnya
osobola okugenda n'osena amazzi, osobola okugwayo. Abazadde basanga obuzibu otuma abaana waabwe ku luzzi olwo. Jeri ebisolo ng'omusota gusobola oluma omwana, kabira kereere, amazzi mabi makyafu gawunya, tosobola gakolesa mu bintu ebyewaka, emirimu gy'ewaka ng'okufumba. Kale ekintu ng'ekyo kitunyize nnyo nga ffe bannakyalo, era nga mbasaba mwenna abatuuze b'e Namasengere nga nange nkwatiddeko tukolere wamu. Munnaffe ono muzeeyi waffe atubeereddewo nnyo Solomon Sikonene Habib nannyini bakyala, tumuwe akalulu. Tomanya ajja tutuusa ne mubadde mutasuubira. Kale bannange tumuwe akalulu kuba bye tumusuubirizaamu bye bingi. Amasomero gaaga ataddewo n'ebimu mubirabako era. Musajja alwanye, musajja mulwanyi wa ntalo. Ebyo nno bigambo bibadde mu batuuze si byange. Bw'obeera ng'obadde obiraba bulungi, obyetegereza bulungi. Batuuze b'e Namasengere. Okwongera okukulambululiramuuko, Namasengere kisangibwa mu Nakifuma. Tuli mu Nakifuma constituency. Bw'obeera ng'ova e Kampala n'otuuka wali mu Kalagi, okwata Kyennakanyonyi, otuuka e Nakanyonyi awo ku ssomero n'oyingira eno wansi e Namasengere gye tuli. Kakati bw'ava e Kampala, ekyo bwe nsobola okuba nga nkulagirira naye ebigambo ebyo by'abatuuze abeeno e Namasengere. Ensiko nnene nnyongera okumukujjukiza mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogw'ekkumi, mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 10 twajja ne tukulaga embaga eyali ey'ekikungu, abamu gye mutalabangako, nga awasa abakyala 7 olunaku lumu. Kakati ge maka ge tulimu. Kakati ffe ebyaffe byakukutuusaako eyo n'ogamba osobola okubeera nga tosobola kulonda nsiko nnene, naye ng'ate osobola omuteeramu essaala okusinziira ku bigambo by'abatuuze. Ebyo ebigambo si byaffe wabula bye by'abatuuze ba wano. Simon Kabakamale yali awo ku kamera, ye producer akuwa ebinnonogo byonna by'olaba wano. Yenze Mukiibi Jamiru Kyabasinga. Neyanja MC basebo ne banyabo nsanyusa okubalaba, amanya n'eddoboozi nze Salomo Kabibu Sikonene nannyini bakyala okuva ku mutala guno Namasengere. Nsanyusa okubalaba mwenna abeerekereza ejjammwe ne mujja mu budde buno mu miitingi eno. Mwenna nsanyusa okubalaba omuli bambega mu bannamawulire n'abakozi ba gavumenti mwenna mu bitundu eby'enjawulo. Era nga bannange nze ekinsoboddeyo nzize okuvuganya ku ya ssentebe LC1 Namasengere, nga nzize okulabika nti tukulaakulanya ekitundu kyaffe olw'ensonga nti kirina kyenjagala mu bwassentebe nti njagala sitampu kwegwanyiza kino, wabula nvuddeyo okulabika nga nkulaakulanya ku kitundu kyaffe kuba obusobozi bwombulina. Era nenvaayo okulabika nti njagala okulabika nti senga muba munneesize ne mumpa obwesigwa ne mumpa obwa ssentebe, njasobola okulabika nga nteekawo ofiisi gye mulina okulabika nti musisinkananga mu ssentebe, so ssentebe si kumunyonyeza mu maka ge. Era nenjija lw'ensonga zino okusobola okulabika nti LC nga LC teriiko wadde akatebe, njasobola okulabika mbaggulira obutebe era nga mbuteekako ku LC kuba obusobozi bwombulina. Njasobola okubagulira tenti nziteekewo nga yo ya kyalo tevunaanyizibwa ku nze, era mbagulire esseppiki nziteekewo ez'ekyalo, mbagulire amasowaani ngateekewo nga nago ga kyalo, obuufu bwe bumungula ebikopo mbiteekewo, era nsobole okusaka emikwano okusobola okulabika nti naffe ekyalo kyaffe nga Namasengere tufuna amasannyalaze. Naffe ekyalo kyaffe nga Namasengere tusobola okulabika nti tufuna amabowa oba zinnayikonto ku kitundu kino kuba kiri bubi. Nensobola okulabika nga era nensoboddeyo nga wanaaba ofiisi njasobola okulabika nti tukwasiza wamu n'emikwano kuba emikwano egirina ku nsimbi, tusobole oteekawo kiriniki eneeyambanga ekyalo kyaffe kino. Bannange bantu bange mbasuubiza era mbagamba ebigambo bino. Eriyo bakandideeti bannange be twesimbye nabo abamaze okulya essente bo ne balabika nga batunda abalonzi baabwe nti badde ewoli mu mugongo.
bannange babatunze naye mwebereremu. Nze nga Shalom Kabibu nsiko nnene najja kuno sajja kwenyonyeza byange nedda akasente kankalina era teri abalimba nti ammanyi nnyo teri ammanyi. Bangi batambula ne batembeeta abantu. Nze sikolagana na nsonga yagenda nga ntembeeta muntu nga nkumooli mukonjera. Bannange ebintu by'okukonjera bibi nnyo kuba ffenna tusigala ku kyalo kimu. Kati eri abeeyita bapasita nga ye pasita naye ng'emirundi jazze ewange muyitirivu naye nga naye yeeta pasita atembeeta abantu nankuba amagi naye nga bannange essaawa yonna ekizimba kijja samba eddagala. Era musobola okumanya pasita kyoyo kwenyogerako wano ayajja ne mukolerako ne muwa amasannyalaze ebyali biganye ne bitereera era nini akalenga akali bubi naye nga ssaawa yonna kijja kwabika. Pasita oyo mumutegeere. Bannange eri abantu nga ye yasoma naye nga temumanyi yasoma ki. Eri abasoma omugigi n'agamba nti yasoma ne diguli n'agifuna mu mugigi. Eri yasoma nga ye yasoma lwa mboona ya mutwe ng'omutwe gwe munene naye ng'agamba nti nze nimuyigirize. Bannange tugamba abantu nti oyo mugwira n'ogamba omuntu nti oyo mugwira naye nga kituufu mmwe mwenna baba bavumidde wamu kuba bwe mba mugwira abantu abasinga kuno ffenna tuli baki tuli bagwira. Mwebereremu bannange ku nsonga ezo. Omuntu okugamba nti omuntu mugwira ng'oli mu nsi yo kiba kibi nnyo. Nze nava wali waffe kumpi nnyo era ndi mu disitulikiti yeetya y'emu naye nenjija wano ate abantu ne bagamba nti ndi mugwira era nga mu busaka bwabwe bwennyini twamaze okulabika nga tufuna information nga bo bennyini kabondoka abantu 5 baagala kutunda Lusozi. Information eyo tugirina era muliba mugyetaaze mu maaso eyo tuligibawa. Baagala kutunda Lusozi oli yabaliddemu olukwe tusobole okulabika nga adda mugongo gwa woodi amwanirize nti obanga wakitibwa ssentebe tusanyusa okukulaba naye ng'ekigendererwa kumuteekawo nga kikuumaaza balabike nga batunda oluki Olusozi. Oli n'agamba nti abaasooka baffere naye twafunye abantu abaki abatuufu. Ssentebe konzize mugongo ebyaffe bikoze eki biteredde. Bannange ago njogera mazima oyo bwino newe muba kooti oyo buki bwino. Ebisenge byammwe birina amatu ate amatu ne gatuuka ku nze. Bannange bantu bange mbasaba munneesige mumpe akalulu ankuba amagi. Ffenna tukola omulimu gutya. Ndi musawo muganda wa Kinaasi ate nze nkozesa bujjajjange bwe bundagira okukola ekyo ekigenda mu maaso. N'omulala era ndowooza bw'atyo ne batuukayo ne bagamba nti oyo bwekiti oyo bwekiti ng'ate tukola omulimu gumu mba ndaba nga beewunzise. Bannange nja kubatwala bulungi ng'era bwe tubadde tutambula tusobole okulabika nga twekulaakulanya kuba nze emikwano ngirina era ejampa ekirowoozo okuteekawo essomero lino. Gino emikono gy'essomero gino mulimu omukono ogw'amaanyi era mu maaso awo muliraba kiki kyenkola ki kyembagamba. Masomero gajja kutambula kuba kano akasomero kakyaliwo ka primary katono naye nga ne secondary ekola ki ejja. Bannange omuntu asoma nga totegeera tosobola kulowooza nti otekewo ki essomero tekisoboka. Bannange mwenna bantu bange nsanyusa okubalaba n'olw'ensonga eyo ebigambo bigenda kuba bitonotono naye nga mu maaso awo mbagambye nti bapasita nga bapasita eyo kikumiza batambulira mu mikono gyaffe era bwe bali babeewakana nja kumugamba nti oba weewakana naye otuule ku kiwaawo webatuula nga nkuwa amaki nga nkuwa amaanyi oba amasannyalaze. Eyo bantu bange mwebale kujja mwebalire ddala wabula tubadde tusaba mutukkirize tusooke tukube mutuwaivu wano eno tulyoke tulabike nga tukomawo.
Katonde. Temulina mazzi. Kusanga alinawo. Tweza tugende. Era kubuusawo ekiyamaani. Olaba olumu mu kyalo Namasengere. Sibaebe yayinza kayiba. Omuyimbi yakukuba mu bayimbi. Olaba n'ekiyamaani. Olabika ikusikamene. Omusajja asobola ekyalo kino. Omusajja asobola ekyalo kino. Yali muntu mulala. Era omulumi amumanyi. Abamanyiza kugamba omusajja oyo yazemu ati. Agamba ekyalo Namasengere. Musibanene nayine bakyala. Yesigweyo. Akabonero essaawa. Ayategeyo ekyalo Namasengere. Era ku byagenda okukola. Ennyumba 15 mwagala kukola mu Namasengere. Obusobozi obusingamu abulina ekyokubiri enkulaakulana abakyala abatendewo sako abakyala omuntu akalulu abatendewo sako terikusayo magoba n'abavubuka abatalina mirimu bonna abatendewo emirimu tusaaligira mu bakyamanikosi wano era byonna yali abikozeeko kyogenda okukulembera Namasengere akoma wano omusajja yetabegeera oba yasuubiza n'abayihanjire omukyamaani kusaba olukusa mukama waffe abakyamaani bumakugi yali amabega omusajja yekasobola ekyalo Namasengere Nsonga z'amataka okulima enguudo okukola ennimi zaffe ebyemizannyo mipiira mulonde abibunsiko nnene wonna besinzewo Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.